Baby girl, have a seat. We kubanja olonkwegayiride bwoba olabye ekyokulya ng'osobola nga appetite ogirina ng'akasente mekali mu nsawo kirye. Yes, awo wennyini nno wentandikidde nga nkugamba mukwano wange omusumba kyayogedde oba akasente okayinamu mukwano kalye. Ezo sente z'oledde tezigenda kukuzimbira nnyumba naye esanyusa ku bulamu bwo nga akasente okafunyeko olyeko. Never tunabiraba. Welcome back to my YouTube channel. Mbanyiriza nnyo nate ku YouTube channel yange eno Ayayana. Yes, where we are all about marriage, faith, motherhood or womanhood in general. Basaba nti mukyagenda maaso okulaba video eno mbagamba nti please subscribe, click on the notification bell so that every time I put up a video you do not miss out. Nga tunabagenda maaso mukwano nyiga ka like button esobola okugenda ng'etambulako mu bantu abalala. Starting straight up, of course, tutandise n'omusumba waffe Bujjingo era ng'alira news ezagaliwo gali nti asaba ku buyambi bambi tusobole okubeera nga tuzza salt media ku free to air anti munange babasazeeko nga bwe mugenda obiraba mu maaso awo salt media abantu tebakyajira batu free to air kubanga munange bagenze ne disconnecting omusumba kwe kuvayo. This time around tasaba sente za Pentagon, tasaba sente za kuzimba kanisa wabula kuza salt media ku free to air abantu abala basobole okubeera nga bagiwuliriza naye of course abantu bamanyi naye kasooka tumuwulirize tugende mu maaso n'emboozi eyo. Ebbanja lyaffe ddene eryaddala si ffeffeke be bajjeeko bangi nnyo ne bagenda nga beerwanako nga baddako. Ffe tetunnaba kuddako nkyanoonya ssente naye mu kunoonya ssente since kize ne ku kituuti nsaba kunyambako mu wiiki gye tuyingiddemu. Since nkyogedderwa Sande katukiwe olw'Essande luno tukiwe n'olw'Emmande. Ku Lwokubiri tutandike okuŋŋaanya ssente eziva mu mutima gw'abo abaagala enjiri. Ssente ze batubanja nnyingi ebyaddala. Kati awo wekugambira nti mukwano kakabo kalina okuyita okubeera nga salt media efuna satellite nate okubeera nga eddako ku free to air abantu basobole okugifuna. Naye nga womanyi ekintu kitambula ne ssente za Pentagon oba eza house of prayer tezisobola kutambula oba amawulire tegayinza kutambula nga tegalese Susan Makula era abantu bagenze ne badjayo ne bagamba munnange Ps.Bujjingo yali abeerangawo ebintu nga byatambula ssente teza collectingwanga nnyingi nga kati nga bagambanga nti ssente zagendanga we zirina okubeera ne kati nga beebuuza ssente tuvudde ku Pentagon tenabakugwa kati buno satellite kwegamba abantu bakubaganya empawa nga beebuuza zo ssente ziragawanga kyakitegenda maaso naye nga ssente zo zeetaagibwa. Beegayiridde asobola okutuleeterayo miliyoni emu oba 5 oba 10 oba 5 oba 100 oba 2. Leero nno nsanyuse mulabika muli bagumu bulijjo benjogera ebibiri wabeerawo aga nti kakati kitegeeza Mukama abasumuludde. Bw'oba osobola emitwalo 5 oba emitwalo 10 oba emitwalo 2 oba 3 oba 4 oba 5 jangu nkusabire essaala ngenda kikola Tuesday up to Friday. Lwakubiri paka Lwakutaano ze naaba nkuttewaawo mbere nga nziwaayo. Nsaaliddwa nnyo kubanga tukola programs nga temuziraba abali ku free to air. Nsaaliddwa nnyo. Byebyo nno ebigenda maaso eluuyi eryo zo endiga bwe ziba nga ngumu sente kazicollectingibwe okubeera nga enjiri egenda maaso kubanga gamazima salt media etambuzizza enjiri so katusabe nti sente zinaafunika era enjiri ejjagenda maaso. Kale era moving on, Pastor Bugembe yeekirabise nga tongozza concert ye egenda maaso ng'eyitibwa 20 years of Pastor Bugembe. Bambi tulabye nga bambi press conference ebadde y'amaanyi era ng'ewageddwako n'ebitongole ebinene awo nno ne tutegera mbu
gospel music yo omutindo eguwanise era netwebaza mukama olwekyo n'olwekyo obeera nga osupportinga Pastor Bugembera nga oyagala music kwe bambi tebirabiro genda okuyitayo okubeera nga omuwagira era ng'owagira gospel music at large era yabadde mu press conference eyo of course Levixone yalabekiddwako nga abuuzibwa ebibuuzo bwa kajojijoji wano ne wali of course ku by'obufumbo naye wulira bwazeemu mukolo gwokola ne desire ba video shoot wachi buli mukolo gwokola ne desire bo tugamba video shoot kato mukolo gwasembyeyo gwabadde mukolo gwaki omukolo tewali mukolo gwe twakoze lo yasembye okujje ne no yo yayendoza ye video yo kaje nali shoot nze ne desire okay ali mumbeera ki ali bulungi nnyo namuulizaako recently she's very okay yes how is the plan things concerning his marriage official party okwanjula byonna nawe okuze twagala obeerenga Pastor Bugembera ekizibu ekiriwo muganda wange okuwasako nkwagala nnyo naye okuwasa nako sikwakuzannya omuntu oba wetaaga essente ate mwenna namwe muli wano mubakyali bange bwe mbatunuulira bwompaayo 10 nampaayo 5 era embaga bayinza omukyala bayinza omutuma so ndoza tweyongere nga tukola nga tubiribya katonda akasate bwe kanaja tujja wasa Levixone banga lyobadde mu industry olina mu kaseera ndiza ebbanga lyabaddewa mukyala mu America oli ate kati naye ate kati ateka lwaki nedda ate lwaki otuleeta kalwana Desire katumanje mugenda okukola mumujja muŋŋambira byonna bye mwagala okwogera kubanga nzibimanyi nti omukolo agukole oba oyagala gukola ekalo tutadde byagi nedda bambi nedda ebyo byonna bye mwogera sibitegeera but on serious note omukazi bwalwawo bamuyisaawo banamuyisaawo muganda waffe tebijja kutambulira bulungi owange gyali owange mukama gwe yankuumira nga gyali owange gyali ate gwe olaba ndi naye ondaba naye owange ajja kujja mukama alina wamuterekedde Pastor Wilson Bugembera mpita tugenda yita mugundu Levixone kati Levixone ne Pastor Bugembera bo balina okumanya nti buli we banayimirira mu interview balina babuuza abakyala naye ndoza mumuwulidde oba mwongera ku amplifyinga desire n'awulira nga mu amplifyinga naye agambye si wowe mukama amulina n'olwekyo mubengo era kwamu mu gospel music era nga bwe nayogeddeko mu video wansi awo osobola okuddayo n'ogiraba ku bintu bya bedroom byo bikyagendera ddala maaso abantu bakyavaayo nga bakriticizinga social media platform eyavaayo ne mugamba mbuno bintu byeyakola si bya kirokole video osobola okuddako wansi awo n'obeera ng'ogiraba n'ogikikaanya n'otegeera lwaki tuli wano ku bya bedroom munnange bedroom yavaayo n'abeera nga afuluma ka video nga ali shirtless era abantu abalokola abamu ne bamukriticizinga naye ate abantu abamu era abalokole ne batakisiima ne bagamba nti lwaki tukuba omwana omulokole ate nga agezaako okuvaayo mu gospel music industry abantu bakyamusupportinga naye era tumanyi webinaggwira bijja kuba birungi. What have I done? Let me dance for my God. Budum budu. Dema Kati nja kuwa kampe muntu just bedroom. Musical bedroom tetumanyi yakaloka emyaka emeka tumusalira omusango yeyisengala neko w'emyaka ago. Bedroom n'ekidongo kyennyini si kyabalokola. Bwaba yasize ensigo kukirira. Bali badologambye talina timu already. Je yavudde talina lulimi lulala lw'amanyi. Amanyi muli. Ebyo tugenda baga. Abalokole mulekerawo kweyambula. Dora Jimisi. Waliwo ani oyo mami bamukubidde essimu atayipinga yenana banange aliweerere kagendako ku Heda tukyayongerayo birala olaba Dora yenana nteka mkinene yakamala emyaka emeka mu bulokole yenana atule mu bulokole naye kati olaba mami abooluganda mukama yebazibwe amanya n'eddoboozi nze Bentrom omuyimbi wa gospel ensonga endeese leero siri musanyufu kati emabegako nagendako okuwuga nga abavubuka abalala nenkwata ka video kituufu nali siri mu saati nengateeka ku TikTok yange
nga omanyi omuvubuka yenna nkyali mwana muto newankubadde nga nsavinga Katonda newankubadde nga nasalawo kuyimba gospel music nti simaze ebbanga ddene mu bulokozi waliwo ebimu bye simanyi nti bibi nga omanyi omuvubuka naye bwe nateekayo vidiyo eyo waliwo beetaasanyusa era nenjijjayo mu bwangu kubanga namanya nyinza oba nga nkoze ensobi yadde zinali sigirabanga nsobi okuba nga nali siri mu saati naye wabaawo abagamba akiwakoze si kituufu era nenjijjayo ne I obeyed. Uganda osanga omukyala w'omusumba namba 2 ng'ajajinga omwana eyayimbye gospel in a dancehall form to inspire other youths that are in the bars nti mukama gyali n'amuddako kumukomerera bro omwana avuddeyo ne batandika okukomerera omwana bro nze bwe nali nkula nzijukira WBS over the weekend yalinga eraga vumbula ne kadongo kamu nga gospel music si ekintu kye bafaako ennyo Judith Babirye yamala kyusa lutambi nebanga gospel wa Judith Babirye owulira nga alimu omudigido Exodus bwe yajja n'akuba since I was a ganja man ali kama now I'm changed ne mumusabula paka lwe mwamugjawo omwana bwe yayimba our father who art in heaven in a dancehall form donga temwarogera ko lwaki muyina abaana n'agaana just because this boy is trying so hard to inspire abaana abali mu generation ye okubalaga nti you can be in the bar but you need to remember that God is the way, is the path and everything we have to believe in. Naye mukyala namba 2 mu maka g'omusumba afukidde omwana akayinja mu ngatto kuliko oli omukulembeze w'abayimbi ba gospel eyesiba ku ntebe nawe ofukidde omuntu obuzibu nga naye abantu bakyakwogerako obuzibu obunene nnyo bwaleeta mu gospel industry bro. Let us give people room to think out of the box. Ebyo byo birabika bikyalanda naye nga womanyi ba social media in-laws gwe bakulabira mu video oba badde ku side yani oba badde ku side yani bakusabula nga baagala okuyisaawo ensonga naye katusabe nti ensonga za Bentrom nazo zijja kuterera era zidde mu line era munange music we agende maaso kakati no moving on. Nga womanyi nti wano ku Bufumbo tulimo era wansawo era video nga 2-3 wansawo twagenda tuleeta olutalo lwa convenant wife wamu ne side chick olutalo nalwo lukyagenda maaso naye waliwo akalowoozo omuntu omuka yayogedde ne ngamba waayi kanga bandeko nammwe mulabe oba kibakolera sense. Omukyala mukulu ow'omumaka mbadde ndulaba naye nga sinaba kuluwa budde ogenda kumbuuza lwaki nga njagala sooka kulaba ku musajja gwe balwanira Canada's right no nga njagala laba ku musajja gwe balwanira afaanana atya omusajja we bamutulaze ngenza okulaba comment section ezisinga ziri negative nga bagamba mbo omusajja alinga bomu mbo omusajja alinga Idi Amin dada bogedde bigambo bingi ne mmanye ensonga lwaki abakazi abasinga mukyali ba single mothers ate era nga mukyafuuka ba single mothers ate era mugenda kulwa okufuna abantu ababawasa. You know why? Dating enfaanana. You people choosing abasajja because of their looks. You people ba single mother tebagenda kugwa mu Uganda and they will never. Bomanga dating abasajja olw'enfaanana yaabwe nti omusajja talina pink lips, omusajja takozesa filter, omusajja nga bemwagala awono nanga koneka kulekera nga akalowoozo dating beauty oba dating pink lips munange looks ennaku zimune tezikyakola. We are dating brains n'abasajja mukama baba tulaze nti yoyo munange era ku nsonga y'emu y'Obufumbo waliwo omukyala avuddeyo n'akola otambula nnyo ku social media naye nga waliwo era avuddeyo n'abagamba bannange mwe abakyalina engagement ring for 2 years somebody is still engaging you muli kuki baddiya abaana ab'obuwala ne babawa engagement ring ne mumala z'emyaka 5 Kathy empeta yetemaze wadde wiki 2 mugera gamba temuvuga baami baffe ku supidi empeta gy'oyambadde engagement emaze emyaka 2 omwana w'obuwala gem if they are not marrying it. Why did you put it there? Muli kuki ba sister olina kwambaza akawita yakakwambaza akawita mu 2000 naye ne kati okyali fiance akyaku engaginze. What are you on banange ono yeye ku engaging bam engaginze nakolera munange pick a leaf or a whole forest mubeere nga
temumala budde bungi nnyo nga mudeetinga emyaka n'emyaka paka Yesu wanadda. Naye nga ba boyfriend bali bagamba banne ka pressure mukasale naye nga twandiyagadde bw'obanga oyagala obufumbo tubukusabira obufune era obuenjoyinge. Byebyo nno bye tubadde nabyo leero mugatambudde ku social media. Webale kubeera ng'otulaba nga bwekumidde ku Babina's YouTube channel. Please subscribe era wobanga okyalaba eno video paka kati wano. I thank you for watching. Subscribe, tell a friend about this channel, share, click on the notification bell so that every time I put up a video you do not miss out. Mbagala nnyo. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.